ababaka ba palamenti abagenda mu kibuga Gulu bakiguddeko enkya y'olunaku olwaleero oluvannyuma lw'ekibinja ky'abavubuka ekya anti-corruption activist okubeera nga balumbye hotel abakulu bano mwe babadde basuze emanyiddwa nga Kakanyora Hotel mu kibuga Gulu. Abavubuka bano bataddewo okwekalakaasa nga bawakanya abakulu munda mu palamenti y'eggwanga Uganda bagamba bebo bennyini abali b'enguzi ate be bali mu kwongera okubeera nga basaasaanya omusimbi gw'Abannayuganda. Mu ngeri yemu Munnayuganda mpuliriza era gy'osinziira olunaku olwaleero palamenti ya Uganda etudde mu butongole wali mu kibuga Gulu okutandika okuba nga batunuulira ensonga ez'enjawulo. Byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira wabula ng'ate ebyo tobyerabira nti Bannayuganda okwekalakaasa bakutadde ku levo endala muganda wange. Deka tutunuulire ebitta amawanga mulimu enguzi, ebitta amawanga mulimu okubeera nga resources z'eggwanga zimanagingibwa bantu balubatu. Byonna tugenda bitunuulira olunaku olwaleero tusobole okubeera nga oba oliawo atugenda mu maaso n'okubeera nga tubitegeera. Mwami Museveni yavaayo n'atugamba nti ffe abaana b'omulembe guno tetumanyi mugaso gwa kubeera nga ababaka ba palamenti beeyongera obungi mu palamenti. Deka n'eyo ensonga nayo tugitunuulireko tusobole okubeera nga tuginnyonnyoka. Mu ngeri yemu ababaka ba palamenti nga bagenda mu maaso n'okubeera nga basaasaanya omusimbi gw'omusolo, abantu b'ekiteezi nga bakamala okubeera nga babumbulukukirwako kasasiro, linda olabe emboozi y'Omunnayuganda eyavaayo n'aleeta abasobola okukola ebintu eby'enjawulo mu kasasiro ne bamusaba enguzi era neewunzika ng'emulemeredde. Kasasiro yamaliriza asse bantu. Munnayuganda munnange ampuliriza era gy'osinziira okubeera nga otugoberera. Mbaanirizaako bassebo ne bannyabo buli omu gy'osinziira okubeera nga otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo. Omukutu oli ku DPTV Uganda and of course yenze Sajime abeerawo kubanga mbatuusaako ebintu eby'enjawulo. Nate olunaku olwaleero nteredde bubya butereevu tubeeko ensonga ze tutandikirako tugguse eggwanga lyaffe. Ensonga lwaki tukola amawulire gano si kukakkanya ggwanga lyaffe, tugakola olw'okugatta ku ggwanga lyaffe tufune enfuga ennungi, tufune oba oliawo n'ebintu ebirala naye nga bitugasa era bigatta ku ggwanga lyaffe. Gwe wenna gy'osinziira okubeera ng'otugoberera butereevu. Njagala kubeera nga ntandika n'emboozi eyawukanakokko oba oliawo ku ezo ze nkwanjulidde. Emboozi gye njagala okubeera nga ntandika nayo y'emboozi ey'omukyala amanyiddwa nga Night. Emboozi eno yakutte ku bantu bangi. Njagala kubeera nga tutandika nayo oba oliawo olunaku olwaleero. Ebimu ku bigendererwa lwaki ndeese emboozi eno kwe kubeera nga abantu tubeera motivated, tugezaako okubeera nga tetuggwamu maanyi yadde essuubi. Buli lunaku tube balamu n'essuubi lyaffe. Omukyalo ono emboozi eno yakolebwa NTV, nagikuwaako gye buvuddeko. Emmotoka ye yali efaananako bw'etyo era nga ebisinga ku yo yabyekolera. Emmotoka agitundiramu watermelon. Lunaku olwajjo kampuni ya MTN yayozezza omukyalo ono amaziga mu maaso ge. Njagala tusooke tulabe emboozi eyasooka then tufune emboozi ya MTN tujje twolekere palamenti n'ebintu ebirala ebingi byenkuleetedde mukwano gwange olunaku olwaleero. Katono nnyo tutandike tusooke tulabe emboozi eno then tusobole okubeera nga tweyongerayo mu bigambo ebirala nga we bijja. Katufune emboozi eno naawe osobole okubeera nga wamma ogiggwa ennyalwe otegeere nti essuubi terikuggwangamu. Buli lunaku oteekeddwa okubeera ng'olikkiriza libeere liramu. Mmotoka eno kumpi buli ayita ku luguudo lw'Entebbe alina okugiraba oba okugisinkana. Eno nga kika kya Nissan. Embeera mu eyo omuntu ayinza n'okwewuunya muntu ki ayinza okuba nga yagivuga. Night ampulirwa ow'emyaka 42 yali ku nkata eno ng'enjogera bw'eri. Ono atunda birimu omuli watermelon saako ennaanaasi nga tatambula yekka wabula n'omwana we nga wa myezi 4. Ampulirwa alina abaana 5 nga bonna yabalabirira era ng'emmotoka eno yeringa yafeesi mwasisinkanwa.
okumanya mmotoka y'enkadde yatandika na kugisibirira miguwa nga n'oluggi waayitira nalwo luwagiikirire. Omukyalo ono agamba nti emmotoka eno yagifuna mu 2015 nga yagigula obukadde 3.7 ziyasasula mu bitundutundu oluvannyuma lw'okufuna ku ssente ng'aguza abachina abaali bakola oluguudo lw'Entebbe ebirime. Kati amagezi kansuule akabokisi kange 100, 200, 3, 5 omuchina aligenda otuuka kuno kubayita akabokisi kange nja kamenya nabo obusente bwange bwe nabankuŋŋaanyizaawo. Ebibuuzo bingi wabula twagadde ampulirwa atubuulire obuvumu bw'alina okwepampalika okuvuga emmotoka ng'alina n'omwana. Ne twewa Katonda yamanyi oba ntya nsobola obbezaawo famire yange mweye emmotoka. Okusinziira ku mukyalo ono mmotoka eno bwe bulamu bwe okufuna kyaliisa abaana be. Kuba emmotoka gye nsinga okwagala emmotoka ze ssente ge magulu be baana ye school fees ye mmere ye kulya. Tumubuuzizza engeri gy'akubabya ebyokwerinda ku nguudo ekimooni. Baba traffic Katonda nabakwasa Katonda era posinga yakajja era waliwo omuwa traffic eyakwenegeye nemugamba bosi wange maama n'agaana nemugamba kwegayiridde nzize enamba yange katogitutenera kuli awaze naiti waabwe. Naiti agamba nti yandiguze emmotoka endala kyokka obuvunaanyizibwa bw'alina omuli okwesomeseza abaana be kimulemesa nga buli lunaku akola ensimbi eziri wakati w'emitwalo 5 n'7. Engeri omukyalo ono gy'aludde n'emmotoka eno agamba nti bamakanika bamuliddeko ensimbi mpitirivu kyokka ng'akufumbira ey'omutwe naye oba omufumbira ey'ebigere ne mwenkanya evvumbe. Ensangi zino bw'efa ye kennyini yagyekanikira. Emisumaali zino serefu emanyi oseeseetuka kati kano akaana kaayo bwe kavaako eba tesobola kukuba kati ejjagenda. Oluusi omusange emufiiriddeko ku kkubo ng'afunye n'abamusindika. Omukyalo ono agamba nti ekimukozesa bino byonna kwe kuggyayo ekifaananyi eri abakyala abalala nga bwe balina okwekolerera embeera kebe ng'efaanana etya. Kubanga namba z'abaami abasinga bonna basuddewo bakyala baabwe olw'ensonga n'abaami sente nabo tebazirina. Kuba kati sente zibuze ojja zisuubiriza bbaawo ate nga naye tazirina. Kati bw'oba okola ne muba babiri muba musobola okwesheyalinga. Wabula mpulirwa agamba nti singa wavaayo omuze ekisa asobola okumutuusaako entambula endala mw'asobola okukolera bizinensi ye kyakumugattako kinene asobole okutuukiriza ebiruubirirwa bye mu bulamu. Kubanga nandigambye bampe ssente sirina kyenzaagaza olw'ensonga nsobola okwekolera nze nsobola okukola naye kati emmotoka yentambuza ge magulu ze watermelon kuba nina abalimi abasobola okumpola watermelon nensobola okuyirira mu kamotoka kangaako. Eyo y'emboozi y'omukyalo oyo. Kyenjagala tugiggyeko era tugiyigireko kwe kubeera nti omuntu olina kuggwamu ssuubi mu bulamu ate era tuteekeddwa okubeera abakozi abo abateesaasira ne tulema kulowooza nti tulina kuweebwa buweebwa. Omukyalo ono bwe yali asaba teyasaba muntu kujja kumuwa ssente, yasaba ayinza omuwa ekidduka. Era kampuni ya MTN nalabye klipu eno olunaku lwabadde lwaggulo nga mawulire tegannaba kusaasaana nnyo. Nawulidde essanyu ng'omukyalo ono ebiruubirirwa bye bituukiddwako nga bamujjukidde. Wabula nga bwe tugenda mu mboozi eno njagala kutegeeza nti abakyala abakolera mu kampuni ya MTN be baalaba emboozi eno ku NTV ne bagamba mukyala munnaffe yeetaaga okukwasizaako era olunaku olwajjo butereevu ne bakwata emmotoka eno ne bamusinkana bamusanze alina ku kamotoka ke ng'era ali mu kusala bibala
nga awuguza abantu ng'abaana be bwe bamuyambako okubeera nga babitambuza. MTN n'eryoka emugonnomolako eddabo eddene. Nzikiriza katono nnyo tulabe akatambi kana ka MTN bwe yagenze maaso n'okubeera nga oba oliawo edduukirira omukyalo ono. Katufune clip eno katono nnyo. Olaba essanyu eritali lya kufeekinga, essanyu eriva ku ntobo y'omutima. Olaba nga bawadde omuntu agwana okuweebwa nga si kumala gawa, wabula bawadde omuntu ddala ali mu bwetaavu obw'ekyo ekyamuweereddwa. Nawulidde essanyu nga balinga abawadde nze, nawulidde essanyu nga balinga abawadde muganda wange. So nasanyukiddeko nnyo omukyalo oyo. MTN mwebale nnyo, mwebalire ddala okubeera nga mwakoze ekikolwa ekirungi bwe kityo ne muteekako omuntu akamwenyumwenyu akatali kamayuwansaano ku mazzi. Kale ebyo katubikomyawo, wabula njagala ogende mu comment section ombuulire gwe ki kyolowooza era ki oba oliawo kyojje mu mboozi eno, eki kyolabye ekikusanyudde ne kyogijjeemu oba oliawo ekyokuyiga mu comment section. Muba ogenda tumalire ensonga zaffe. Buterevu emboozi ya Amprile night Amprile tugikomyawo. Buterevu tuddeyo mu parliament eyatudde mu Northern Uganda mu kibuga Gulu. Apuliriza munnayuganda munnange, njagala kubeera nga buterevu nkutegeeza nti parliament y'eggwanga Uganda yasitula gye buvuddeko okubeera ng'eyolekera ebitundu ebya Northern Uganda ng'ekozesa baasi zaayo nga bw'olabaawo akeetegekero kaali kangi nga boolekera ebitundu by'eggulu. Bingi ebibaddewo, bingi ebyogeddwa, wabula era bingi bye ŋŋenda okusunsulira mu nsonga eno. Nagambye bwe tuba tukola amawulire gano tetuli ku biruubirirwa bya kukkakkanya nsi yaffe, tuli ku biruubirirwa bya kugiyimusa n'okujjukiza abatukulembera nti bwe tuti bwe twagala ensi yaffe etambule. Njagala kutandikira wano. Ekibinja ky'abavubuka kikutte ekkubo olunaku olwaleero ne kyolekera ne kigenda mu maaso n'okubeera nga buterevu kyolekera wali abakulu we babadde batudde, we babadde basuze ababaka ba paalamenti abamu, ng'era abantu bano abalumbye paalamenti okusinziira ku mawulire ge ŋŋenda mu maaso n'okuba nga nfuna agali wali mu kibuga Gulu olunaku olwaleero, ku makya g'olunaku olwaleero, ekibinja ky'abavubuka kwegamba abeekazaako anti-corruption activist batambudde ne balumba ababaka ba paalamenti wali ku Kakanyora Hotel mu kibuga Gulu. Era nga bano ababaka ba paalamenti abasinga obungi wano bagenze maaso n'okubeera nga basula nga tebannaba ku makya nga tebannaba kuatendinga oba oliawo paalamenti kutuula. Basoose basalako ensonga ki katusooke tuziwulire ku beekalakasi bo bennyini nga bawa ensonga zaabwe. Lwaki balumbye ababaka na lwaki oba biki bye baagala ababaka bakole. Bitwagala okusooka okuwuliriza then tweyongereyo. Katusooke tugifune.
Parliamentary spending. Money that they are wasting. This is taxpayers' money that they are wasting. And you find them involving in corruption. Stop corruption. Stop corruption. Stop corruption. Stop corruption. Stop. Abavubuka bano bagamba nti zino nsimbi ya muwi wa musolo mmwe mwennyini mmwe muli involved mukubeera nga mugibba ate era yemmwe abantu be bamu mmwe muli mu kwonoona endala mbu mutambuza paalamenti. Olunaku olwaleero gwagoberedde ensonga eno oba goberedde story gye nkukoledde ngenda kuwaako mu ddakiika nga 2 mu maaso awo ngenda kuwa ensonga lwaki paalamenti y'eggwanga Uganda yatambudde n'egenda mambuka oba bagenda gitambuza. Kirimu okubeera nga NRM tekyalina buganzi ekozesezza paalamenti ya Uganda ekozesezza ababaka okubeera nga yo etuukiriza politika agenda zaayo. Nkiddamu paalamenti okutambula etambula lwa byabufuzi niyo olw'okuba tulina ababaka ab'omutindo ogw'ekibogwe eno ensonga yo bagiraba kitono. Parliamentary spending. Money that they are wasting. This is taxpayers' money that they are wasting. And you find them involving in corruption. Stop corruption. Stop corruption. Stop corruption. Abo be bavubuka wali mu kibuga Gulu nga bagenda maaso n'okubeera nga balaga abakulembeze oba ababaka ba paalamenti nti kino kye mwakoze tetukyagala tekitunyumira weewaawo kyandibadde kirungi naye omwoyo n'omutima mwe mukireetedde ogwo si gwe mulungi. Muli ku nsimbi ya muwi wa musolo gye muli mu kubeera nga mujabaata gye muli mu kubeera nga kwegamba mubba mwefuula nti mulwanirira abantu. Mu ngeri y'emu ampuliriza njagala tusobole okubeera nga tutegeera nti olunaku olwaleero paalamenti etudde era nga etudde batandise okubeera nga boogera ku nsonga ez'enjawulo. Njagadde okulaba ku vye ya wonna ndabe ku bantu b'eggulu naye tebaliiwo. So ebimu ku bye twebuuza ebiruubirirwa wano byeki singa ensonga ezo batudde mu paalamenti ya wano ne baziteesaako ababaka ba paalamenti abava mu bitundu bya Northern Uganda ne bajja ne baraising ensonga zino mu paalamenti kyandibadde tekikola. Naye nga bwe nakolerako submission gye buvuddeko ku mukutu gwa Vic Exclusive nga nkugamba nti ensonga ya byabufuzi lwakuba tuyina bannabyabufuzi tuyina ba-parliamentarian oba ababaka ba paalamenti abamu ng'endaba yaabwe ey'ebintu yakumpi. Of course nyinza okugamba nti nno oba oliawo waliwo n'ensobi ezikoleddwa mu ngeri emu oba endala naye kino mwami Museveni teyasembeza buweereza eri bantu b'eggulu. Paalamenti teyaleese buweereza eri bantu b'eggulu. Paalamenti yazze kuzannya byabufuzi era njagala kugamba nti NRM nga NRM kino yo ekiweenize newankubadde abantu b'omu ggulu tebaagala laba ku babaka baagala service delivery. Tugenda kubeera nga awo wonna tutuukawo bulungi nnyo. Bwe tuba nga tutuuseewo nina kyenjagala okubeera nga nkulaga nakyo oba oliawo tukiveeko lumu tusobole okubeera nga tugenda ku nsonga endala. Nene ensonga mbadde nagisembeza wansi naye ka tugiveeko omulundi gumu tusobole okubeera nga tugitegeera. Ensonga gye njagala okwogerako yeriwa munnayuganda ampuliriza. Mwami Museveni bino byali bigambo bye tusooke tubifune nabikuwaako gye buvuddeko naye tusooke tubifune otegeere lwaki mbikuleetedde. Katusooke tufune ebigambo bya mwami Yoweri Tibahaburwa Kaguta Museveni. I have seen these young children here in the social media that they want to reduce the size of parliament. They don't know why the size of parliament is big and why it is helping, what it helped. Oyo ye mwami Tibahaburwa Kaguta Museveni ayongera okutegeeza era okujjukiza n'okugamba
nti alaba abavubuka ku social media nga mulekaana era mugamba mbusimanya palamenti ekendezebwe. Bye bimu ku birowoozo bye nawulira n'omukulu Mathias Mpuuga ng'ayogerako nti aleeta kiteeso mu palamenti ababaka ba palamenti bakendezebwe okuva ku muwendo ogw'ababaka 529 badde ku 3 ndowooza nga 6 ye bwe yali ayagala. Ne bwe kibeera nga Mwami Museveni yakugambye ayagala na kwongerako, kadade gwe Mathias Mpuuga toyina kyoba oyogera, kubanga parliament is just a number whereby NRM yesinga abantu ababaka abangi. Kitegeeza eyina emikisa mingi okuyisawo ekya Mwami Museveni. Gwe Mpuuga ng'oleeta ekyo, Mwami Museveni oba njagala kujjukiza nti bali mu kuleeta ebibiina ebirala bali mu kutondawo creatinga another constituencies oba districts. Bali mu kubeera nga baggulawo endala, era ndowooza omwaka ogujja ng'ennaku z'omwezi dumu January bwe mba seerabidde bagenda kubeera nga banjula district oba constituencies endala 6. Kitegeeza ababaka bagenda kulinnya, omuwendo gw'ababaka gugenda kweyongera mu palamenti ne ssente zeeyongere na buli kimu. Kitegeeza Mathias Mpuuga okootakoota mu Gaalumonde by'oli mu kwogera just olinga oyagala okusekinga kwegamba sympathy okuva mu bantu ne babaka banno abali bakuvaamu. Barenewe eyo si yabadde ensonga enkulu. Dwaki palamenti yakutte ekkubo negenda mu bitundu by'eggwanga? Ffenna tukimanyi nti obuwagizi bwa NRM buserebye nnyo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Emu ku nsonga gye basobola okukola okuzza omukwano gw'abantu nga bwe balowooza kwe kubasembereza palamenti balowoozese gwe munnayuganda ali eyo eggulu, ali e Masaka gyegenda okudda nti gavumenti eno ekulowoozaako nnyo yet nga teyina kyefaayo. Bino byonna ebikola kudda ku ground ng'ebateeka endowooza mu 20 ebafaako. Mulaba ebasembereza ne palamenti ebasembereza kwegamba mmwe mweteeseze, naye nga amazima amatuufu kino kya byabufuzi era nga basinga kiteekamu nnyo omugamba oba kiteekamu ennyo omukono beba NRM, kubanga bo bakitegeera nti kibayisaawo. Ababaka ba NRM bakitegeera nti kino kigenda kubeera nga kizza obuganzi bwabwe n'okuddayo down wansi ku mulandira wansi. Kino Mwami Museveni yakizannya lwa byabufuzi, Mbadde ndaba programu emu omusajja omukulu omu ng'agamba nti opposition Joel Ssenyonyi gyakulembera nga leader of opposition yandibadde takkiriza kuva mu nsonga eno, yandigenze mu Northern Uganda ne babatolingira eyo ku ground. Oba okitegeera nzikiriziganya naye tewaliwo ogenda kuyimirira ogambe nti nno ife bino tubiwakanya naye nga already naawe sente ozikutte. Leero bwe tuba tukondeminga tugamba nti basaasaanyiza ensimbi y'omuŋwa omusolo nga nnyingi okutambuza palamenti. Basaasaanyiza ensimbi nnyingi, babawadde sente nnyingi, allowances mungi okubeera nga batambula ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Leero leader of opposition yandibadde talina bw'ayogera kubanga already naye ali mu kintu muli, yandibadde agenze. Kitegeeza kibeere ebbali ng'abantu w'obalaga obukyamu nti zino sente zandibadde sobola okwaloketingibwa ne zigenda ekiteezi. Zino sente zandibadde sobola okwaloketingibwa ne zigenda kwegamba ku basawo ba medical intern. Nabadde nsoma Mwami Museveni bwe yabadde ayogera ku ba medical intern katono nnyo, ndowooza bwe mba nsobodde okufuna post eyo mu bwangu nandyagadde okubeera nga ngibayisizaamu, then nakyo okitegeere nti omukulu mu bintu ebyokulaakulanya eggwanga n'okuyamba bannayuganda okubeera ng'oba oli awo babaako bye batuukako mu bulamu bwabwe ebyayinza okuba nga tali interested mu byo. Akantu ako simanyi we nakajje, badde njagala okukabasomera wano naye kabuze tukaleke.
tukaleke sakateeseteese bulungi tukaleke naye kabadde kagamba nti omuntu bw'oba osobola okusoma emyaka 5 ng'olina akuweerera lwaki oyo akuweerera Wabi Museveni ojoze eggwanga lino wallahi oli joze kale tuddeyo tutunuulire ensonga endala nayo obaolyawo enkulu kwezo enkulu ze twanditunuulidde naye bino byonna tubyogera nga mmaze okutegeeza nti amawanga gafa bakulembeze gafa obukulembeze gafa olw'enguzi eyo eba etambula enguzi buzibu ki bwereeta mu ggwanga katugende mpola mu katambi kano tusobole okukategeera ffenna mpola mpola njagala tukakwata empola tusobole okubeera nga tutegeera ebigambo by'omusajja ono byagezaako okubeera nga atugamba twolekedde kye bayita enguzi. Look at Liberia today. Where are the clinics? Where are the schools? Omusajja yali akubuuza titunuulira Liberia olwaleero kakati kizeeyo gambe tunuulira Uganda olwaleero abuuza amalwaliro galiwa enguudo ziri luddawa kijja ku Liberia kiteeke mu Uganda amalwaliro galiwa enguudo zo ziri luddawa. Where are the streets? Where are the roads? Not because we couldn't build them, but the monies have been diverted to individuals. Agamba nti nno si lwakuba nti ssente tetuzirina ezisobola okubikola oba teziriiwo naye lwakuba ssente ezo zaagenda ku bantu ssekinnoomu wuliriza bano be bakulembeze ba Africa abamu nti ebintu ebimu bifaanagana ne wano tutunuulya corruption kiki kyereetera eggwanga. And what are these individuals? They go outside the country, they buy houses, but the country that they make the money from, they are afraid to use the money there. Omukulu ono akugamba bano be baani be bantu abakutte ssente z'eggwanga ne bagenda ebweru w'eggwanga ne bagulayo amayumba ne bagulawo zi businesses naye ng'ensi mwe bajja ssente baziresse zivunda. So they go out, they forget that there are hundreds of children here that are not going to school. Nti bagenda ebweru eyo ne bakola ebyannaggwano nga mwami Museveni akatambi nakakuwa yenyumiriza nnyo mu kubeera n'amasomero Tanzania ne Rwanda wane wakanga tegaliiwo amalungi naye ono omusajja akugamba nti nno batwala ssente ebweru w'eggwanga ne beerabira nti wane waka waliwo abaana abatagenda na ku ssomero amasomero ago tebagazimba waka ayogera ku byawano alinga ayogera ku byawano byennyini bw'ogenda mu UPE mwami Museveni gy'ayogerako buli lunaku ukaaba amaziga bw'obuuza UPE esobola okukola first grade ne bwe ziba 2 oyinza oginoonya nkuwa ssente n'oginoonya n'ekubula. There are no medical. I have a very close friend now who is sick in Foya. He could have been brought there by helicopter, but where are they? Corruption is a poison. Whatever it touches, it destroys. Enguzi buli kintu kyekwatako ekiyuzaayuza. Enguzi buli kintu kyekwatako esobola okiyuzaayuza ekimalawo obwo bwe bubi bw'enguzi atamanyi nguzi. It deprives people from having good roads. It deprives others from having good medical facilities. Ejjako abantu omukisa ogufuna enguudo ennungi ogufuna obujjanjabi oba amalwaliro amalungi n'ebyobujjanjabi ebirungi. Wishing to go elsewhere when you can have it right here. Tewali nsonga lwaki abakungu bakwata ekkubo ne bagenda bafune obujjanjabi okuva ebweru w'eggwanga ng'ate basobola obufuna wano. Kitegeeza ki? Kitegeeza singa abasajja bano si babbi, singa ensimbi tebagyonoona buwonoonyi, twandibadde tulina amalwaliro amalungi. Can you imagine nti munnayuganda alwala omukungu ne bamutwala e Kenya mu Aga Khan? Buzibu ki obuli oba ki ekitulobera okubeera n'eddwaliro nga Aga Khan mu Uganda? Nguzi buli yake obubbi ate kye kigambo twasabika kisabike obwo bubeera bubbi
lwakuba bakisabika ne bakiyita enguzi. That's what corruption does. It destroys a nation. It makes people become disrespected because eyo yenguzi. Omusajja atunnyonnyola atugamba eyo yenguzi. Tuddemu. people become disrespected because destroy the nation. It make people become disrespected because eyo yenguzi esaanyaawo amawanga, ereetera abantu obutaba na kitiibwa, to become disrespected, ababadde ab'ebitiibwa ne batandika okuyisibwamu amaaso. Eyo yenguzi, kubanga bagulirire n'empuuga olwaliro tumwogera ku 5 mane ezaagenda mu makubo amakyamu. people think we are a country living on handout when we shouldn't be. Tugenda okumaliriza ng'amawanga tuli gali wegatalina kubeera. Lwaki? Nguzi. Nti Uganda olwaleero ku bugagga bwe tulina amazzi, tulina amafuta, tulina buli kya bugagga, bati tuli baavu. Eyo yenguzi. N'ogendako mu baganda baffe abakongo wali ng'ekibagaanya okubeera obulungi n'okubeera emmomboze, okubeera nga leero tebalina na maka, tebalina na waka watuufu. Yenguzi ne bannakigwanyizi abaalumba amawanga gaabwe mu butali bulungi, ne kibaleetera okubeera nga basaanyizaawo bannansi ba Kongo abafiseewo Mukama baasaasidde ne bafuna ku bulamu, ne babundabunda, ne bawunzika nga bagenze mu mawanga bafuuke ba refugee, naye nga baalina ewaka ewaabwe ewatandibadde abasumbuwa, ewatandibadde abataataaganya, nga bali mu mirembe gyabwe bakozesa ebyobugagga byabwe ng'ensi yaabwe ebanyumira. Bano bava eno n'amagatto gaabwe ne batandika okubeera nga basaatuuka, basse bamaama baabwe, basse bakitaabwe, basse basisita baabwe, basse ba brother baabwe, ba anko baabwe, olw'omulugube nga byobye mu nsi eyiyo tebikumala, ononooza n'ebyabanno n'obamalako emirembe n'obabunzabunza bwe bajja mu nsi yo, weefuula abayamba naye ng'ate gwe baleetedde okubonaabona okw'olubeerera. Njagala tube ng'eyo tuvaayo. Bwe tuba nga tuvuddeyo, njagala kubeera nga mu ngeri yemu nkwolekeza. We njagala okwolekeza weewano, katutuukewo nawo tutegeerewo. Era we mbaseerabidde wano we tugenda okubeera nga tuggalira puroguramu yaffe ey'olunaku olwaleero. Wabula munzikirize nsooke mbeebaze. Mwebale nnyo, mwebalire ddala baganda bange, yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera omukutu guno. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ngenda kusaba eyakatwegattako nga gwe mulundi gwo ogusose okulaba omukutu guno, wa video yaffe like mukwano gwange. Mu ngeri yemu genda maaso n'okubeera nga osubscribinga, bingi ojja kubeera nga obiraba. Wa video yaffe like wamma tusobole okubeera nga tutambulira awo. Nzikiriza nkutegeeze tutambula ne Sheikh Ashraf, omulombi omusomi wa ddwa. Munoonyeko gw'alina ebizibu eby'enjawulo, atalina bizibu, tewali nsonga munywanyi lwaki oba osumbuwa eggwanga. Naye gw'alina ebizibu, noonya Sheikh Ashraf wamma, bingi ajja kuba nga abikkolera. Nzikiriza twolekere wano nkyakulaga enguzi. Mu kiseera nga bali mu Parliament bali mu gizunzanga ekitagasa, nga byonna bye bali mu kkola kwonoona nsimbi ya muwa musolo. Deka twolekere tumanye ensimbi wawe zandigenze awatuufu, kubanga Parliament esuubirwa okusaasaanya obuwumbi 20 n'omusobyo. Kyokka abasawo bonna mu ggwanga ba medical intern badiployinga mu malwaliro batandika okuweereza mu Uganda beetaaga biliyoni 18. Singa ziri ze baatutte eggulu zayambye bano ba medical intern bonna ne bafuna emirimu, ekyo kizibu kyandibadde kivuddewo. Naye kisigaddewo ziri teziyambye n'ebirala ebiringa ebyo. Njagala tutandike ne kana akatambi
tukawe amatu tukawulirize. Ebya plastic ebintu bisaanuzibwa mu process bayita thermolysis kakati process eyo wano nno tuwalekedde kasasiro ow'ekiteezi na bino biwulire biwa amatu weyongere ku kumanya nakakuwaako ne mu mboozi y'olunaku olwaleero mbadde siyinza butakazza kubanga kikulu nnyo. Wano abantu abajja okuyamba eggwanga ate bagobe dwaki nguzi kintu kidogo eyo nevaamu plastic byonna ebicupa bya mineral water ebisanduka bikesi bya soda ebikadde byonna ebisanduka nebivaamu diesel ate n'atwalibwa ekibuga city council nekozesa diesel mu motoka zaayo ezisomba ebisaaniiko mu kibuga n'endala ezikola emirimu emirala kakati nemugamba oyo ye kasasiro eyabuutikidde natte enkuyanja y'abantu ebyo bye biva mu kasasiro ate ng'ebimuvaamu bisobolera okuyamba eggwanga. tuyinza kuzimba kyuma ekyo Kampala n'abaana kasooka tunoonye ani anaatuwola essente oba okutwegattako kati ntuuka ne tuyita munnaffe yakolanga mu banka e California n'aga nti bano bayinza okutuwola ssente ne bakkiriza naye nga nabo bajja kubaako ku bizinesi ne bakkiriza nti tujja kukozesa ssente $335 okukola ebisaaniko biva mu Kampala byonna mu kifo ky'okugenda mu kiteezi ebyo abiyiwa ensolo zigenda okumalako abantu emirembe n'olusu olubi ebisaaniko ebyo tuyekene mu kyuma ekyo tujjemu ebintu ebirala ebiyinza okuggibwamu muveemu amasannyalaze muveemu diesel muveemu blocks pavers nga zolabyeebweru wali ebyo byonna bisobola okuvaamu netuleeta project tugireeta wano kakati abasse kansolo abo baga nti mpitirivu kiyitirivu tukikkiriza bali batukkiriza otuwala sente $35,000 kakati oluvannyuma omu ng'agyagamba nti abange tye naye ffe mujja kutuwaayo akantu netusiriikirira 10% $1 million $3 n'ekitundu. Wulira njagala owulirize ebintu ebimu biyinza okukwasa obusungu. Already bano bafunye omuntu agenda okuteekamu ssente $1,35,000 kyokka gwe ku $1,35,000 osaba 10%, ekitegeeza nti oyagalako obukadde nga 3.5 si bwe kiri nga 3.5 naye eyo nguzi gwe nze sooka ontemere uliriza netubulyako munaffe California ate sekyo kati uzamasoko okutuwa nga project tunagiisa okitegedde yenga akuga osooka kunzijjamu byonna mu byogere naye nze osooka kunzijjamu njoke mbayisizeewo kye mwagala. Bwe twawulira bannaffe bali mu banka e California abazungu abo $1 million $3 n'ekitundu netubulyako munaffe California ate sekyo kati uzamasoko okutuwa nga project tunagiisa. Bwe twawulira bannaffe bali mu banka e California abazungu abo bagamba byonna mubisazeemu tubisazaamu kati nomumpisa ennungi sijja kwogera baali baani ennaku zino waliwo nekintu ekigamba nti mukimanyi nti obukenuzi corruption egoba ba investors sinkyategesaawo the investors protection corruption protection unit kugaana bantu kujja nguzi ba investors abamu bagamba nti abantu bajja kuba mulimu kasasira tutawanya mu kibuga Isirairi Mayingo w'ekitiibwa yali amunogedde eddagala ate sinzekka n'abalala bangi bakirowooza. Ensonga eyo kansubire nti nno ogiwulidde era ogitegedde enguzi ebyo byesaanyaawo. Lwaki nteeseteese obutambi buno eggulire lino nga ndiwadde n'akadde akamala
kubanga tobadde n'ebyokunnyonnyoka, tobadde n'ebyokutegeera, tobadde n'ebyokumanya. Nkuwadde wali kwatuwadde example za Liberia naye ng'atuwa enguzi kikyeyinza okukola ekibi eri eggwanga oba amawanga. Nenkuleeta mwami Museveni ayagala kwongera ku parliament. Nenkuzaayo parliament y'eggwanga Uganda egenda kusaasaanyizibwako billion ezisoba mu 20. Ba medical intern mu ggwanga lyonna beetaaga billion 18 bafune emirimu baweereze eggwanga. Bazibamye bali mu kuzunza ntuula za parliament. Nenkuwa abo abaali baleese ku ba investor okujja okutaakiriza ekizibu ekyagwawo gye buvuddeko ku bantu baffe ab'ekiteezi. Enguzi nebagoba. Bino byonna byenkuwadde bitegeeza ki? Bitegeeza obutali bwenkanya mu nsi, bitegeeza abatufuga okubeera nga tebafaayo ku lw'ensi, nga batunuulira byabufuzi ebyaleero bo nga bwe bagenda okubeera. Nja baleetera ku programu ya mwami Museveni gye yakola emyaka giringa 9 ku 10 emabega ku Capital Ganga. Ojja kutegeera mwami Museveni yani omutuufu. Mbaagala nnyo.